sanji zino olwendo lw'amazzi no lubadde lwenkanawa anti kabadde ka lubatu naye bantu mmwe mukyaganya okuleeta waneene ensuwa y'amazzi tugisangengamu amazzi tusenenga muli eringa bwe tunywa tusene mulinga bwe tuleme okuvaawo tetugenda mwami Katongole yagambye agenda tuwa olwendo lw'amazzi omukulu Katongole yakutumidde omwami wammwe mwami Katongole bakatongole bangi ngamba haji oli wa MK wa Bombolodi otegeddewo oyo omwami waffe yagambye ajatuwa ng'olwendo lw'amazzi ajaduleeta ate talimba haji waba akyogedde kiba kigambo ne bannange mukuliko eyo banammwe mu kuwummulamu nga naffe bwe tubadde tweweezaamuko ku mimiro n'olwendo lw'amazzi manyi nti olina nawe bingi ebikusiiwa ye lwaki bikusiiraawo lwaki tobituweereza essimu ye kuyamba nnyo genda awo owandiikira obubaka ekigambo akasaale kye kikulembera obukawono katono n'owandiika obubaka bwonna obukwatagana ne ku nnyingiza n'ensaasaanya omwagalwa yandibadde agitegeerako buweereze ku 8338 bujja kubanga bututuukako wano tulabe gwe kiki kyogamba basenga bwe tugendedde mu kuwummulako badde beeteeseteese okunyambalira nze mbagamba nti si kirungi musajja munnange okwambalira nedda musajja munnange okwanika ennyingiza ye yonna weerekeremu ak'obusajja kaakati mukulu Ssaalongo wangi nze mbadde ngamba watya nga nze omukyala mu makoomu nze nsinza akasente era mubutuufu nga kobuleeta nendeeta ekinene nentopinga netukola kino nakiri ate era omanyidde ddala nti omusaala gwange guli waggulu nnyo era ninayo n'obuntuntu gwe wandyagadde omanye ensaasanya yange oba tewandyagadde nnyo kati gwe ng'omukyala gwe ndaga ensaasaanyayo naye omusajja olwo tajonga afunamafunami nedda naye omusajja wadde nga yalina enfuna entono kati era mu nfuna entono eyo ate bw'aggirayo ddala byonna wandibadde omuyambire okugula omunnyo nakina tajja kwagala aleete n'ekibiriiti kubanga akasente ke kali konna okamanyi ate omusajja watu ayagala okutetenkanya enjawulo yeeruwa n'omukazi ng'omusajja enjawulo yeeruwa n'omukazi akusinza ku ssente kubanga nze kabe kasinge nze obusajja bo ninga bututte n'obutwala bwe tuba tupangisa nze nenkola ki nempaayo esente z'okupangisa abaana ku ssomero nze ntwala kwegamba lola esisinga obunene nga nze nzikola ki nze nzitwala kakati ate gwawo kasaasanya akafuna kaka katono bw'oyagala okeesigalize nga tokoogedde kiba beta n'oŋŋamba ti munange enfuna yange nno bweti bweyimiridde ewagundi wali napatanyeewo okuzimba amataffaali nfunawo emitwalo 2 egindi nfunayo emitwalo 5 egindi kakati nemmanya nti emitwalo egyo 5 ojja kutambuzaako 5,000 kati bw'otambuzaako 5 kati olyeko 5 okiraba ti ezo emitwalo 4 giba gisigaddewo kati nange noonya zino ezikola ki ezitopinga kubanga gw'olina entono netugattako nga nze ntodde ekinene kati awo lwaki kubanga mbutuufu nawe nga botegede lwaki gwe toyagala nze mbeere nga ombuulira omanyi atwapinga ekinene ekituufu kiri nti ekyamazima abasajja ffe tusinga okuyiiya n'okutetenkanyiza amaka naki ate mwe muterebuka mangu n'okuggwamu amaanyi kale olwokubanga nze ate ndi muyiiya nnyo kati gwe mbulira byonna ebibyo by'ofuna nze ntetenkanyize ebintu ebyo kuzange sobola okugenda mu maaso lwaki ono yeeno manyire nnyo sekatali makiki ono omusajja ajoga twayagala kubuulira seeka nsaasaanya nfulumenyayo kakati nze mbibulidde byonna nze nenkomekereza nga ŋŋamba nti buli mukyala yenna wooli okuula tekukoma wano ngo bagira bakakwana bukwanyi okuwulira ne mumaka mu nnyini kojja mubulire byayogedde ayina keyerekerayo
bonna abasajja bwe bali ayogeredde ku saidi y'abasajja kati nga mmwe abakyala ffenna abakyala omwami kasita omugamba nti njagala kugula matooke ennyaanya egundi always yongeramuko okuule okuba kwita kuula okuule keeko ye keyerekerayo eri nawe kokola ki nawe kozze eno bw'obanga ofuuse kino ekya senga kyabadde ayogedde nti what if ng'ate gw'osinga akasente mu nyumba kakati what if nga gw'osinga akasente mu nyumba bakubya kojja toyogera nga sente ndi gw'osinga okukola osinza sente mulekere obusajja bwe akolera emitwalo 40 gw'okolera emitwalo 7 jangu n'emitwalo 35 kweka buli kasiripu konna ka banka konna nga bw'olaba kakweka omusajja aleme okukalabako bano be mulaba bano batuuka tayimu ne bawasa bwe bawasa n'osigala n'ebyana byo bina nataliko kubulira ebizibu ebiriwo nga bwomanyi nti eri naye eriyo abaana kati abaaki abikubulira nagamba nti ate wegindi yazadde tenakubulira eyazadde egeni bw'okyali ku kizibu kino omwana tanaddayo nabisunsa kale bakyala bannange abanjagala ennyo ate benjagala ennyo bannange muwulirize olwaleero mutega amatu muvemu ebyo byokugamba nti omwami wange buli kimu nkiteeka wali nti mukiwulidde ye tebabiteekawo buli kimu nkiteeka wali era obusente bwenkola banatuleeta era omwami wange fe tukolagana kubanga obubanka siripu obwembulaba ayi beerayo n'obulimu obulala kakati oba si ekyo naawe funayo akaliki akaduukako ku sayidi owulidde ogamba otya wamma kati aliima nze ngamba bwe nti senga oluusi otera okutuwagira gwerinda nkuwagire nkukwateko ne mu ngalo sijja kukwata wakikwata mu ngalo nze kyeŋŋamba nti abaami baffe bambi mwebale nnyo tulabirira kati gwe engeri gy'ofuna akasente oba kenkanawa oba kenkanawa omukazi mu maka yensonga lwaki bamuyita omukazi nkaza awaka ye maama nenzitanyaawo akaza waka oba kaza nsawuzaamu nkaza waka bigenderamu ensawo saagala bigenderamu n'okusinga ensawo abaffe gy'okyogedde kukaza omukaza nsawo nzirabiriza njera olujja buli wamu wonna ntuukawo kati bwe mba ntuukawo buli wamu wonna bw'oba ombulidde enfunayo kinnyanguyira okukaza obulungi mufaananye wulirayo kati kinnyanguyira mu ngeri bweti nti ddala gwe eri oyinayo abalala bujja okukwana naye nze bw'ombuulira tinfuna emitwalo 4 nze mbajetingira abaana bange bano benzadde kati bw'oleeta anaago nga nkuga nti kakati anagana 2 gano tugateeke ku gundi ya nagundi wasigala 2 kati 2 gano tugakole ki gegajja okwo okutulabirira ate okutuuka ku mwezi guli ate nalongo anti kati ebyo nze tebinkwatako andi kati awo ewali obuzibu ensala byange nabwasasanya sente zonna na bukalu alese bukalu wonna wakalu awaka nze ensala byange nze ensaze nenkugamba nti nze ana gondaze tyofunaana nkulekedde 2 kati 2 gwomanyi oba bannalongo bwe bagwa oba baani bwe bagwa nze sibinkwatako wabula nze 2 gange njagala gagende ku akawunti y'abaana bange kakati mukwano gwange ennyo munnange era awo olina woosobye obawagidde olina woosobedde ddala obawagidde kati ate ntandise okugira mukali mitwalo 4 2 galeeta ensasanye ku byawaka n'abaana naki 2 gano gwera bensasanya yaago omwami omukyala taliyo oyo alwa oyaga nti 2 gano sasanya nga bwolaba okomewo ngambe tetulina sukaali kyokka 2 gano agasigaddewo njaga kubuuzeera nkugambe nti 2 kati nze gano nkulaze omanyifa abakyala tulaga engeri esente gyezitambuddemu abaami tebalaga atandika n'okwebuuza oba nazitaddewa atandika okwebuuza lwaki oba mwebuuza nandi kakati senga labayo ono kyennyini nnyini kyabadde ayogerako
be bakazi bonna agenda n'amanya bulungi nti yes ye namba emu naye nayo namba 2 mu mateeka kakati kasita alabanga ebibyo bikozeeko eyabalala tayagala kumanya kati bw'amanya nti ofuna emitwalo 40 gwe ekyo kyogambye batono nnyo abasobola okuga nti batono 2 tebaliyo abiri ago ayagala ne gaali nga tunuulira nagwe nengira tulabe bwe tugasasanya nze mmaze okusasanya gano abiri gali tugasasanyiza tutya bw'omala okugamba nti ntegana abiri genzigyeko siga awaka mfune bulungi siga awaka gano ngenda kutereka kwa akawunti zina abiri tugenda okulya ensasanya yono ono mukozi laba wano asobola kukola ekitundu ky'essente tugenda okulya kati gwe gwolaba abiri gano obafa abawano tunalyako 10 awalala gwe gyopekukira nze tebinkwatako buli mwezi oba omugyeko abiri gano bwekiri ekyo kya buli mwezi wamanya enyingi zamaze era gibajetingira ono gwolaba kati gwolaba era nze mba mmanyi nti wadde gano abiri azirese zino ayinayo akiba kati abasajja omukazi tekigenda tukumugwamu ne bw'omulaga nti no emiliyoni yino yenfuna era yasigalamu kati alinayo kati nze ebisigadde biba tibinkwatako ne bw'aba kimanyi nti zino 8 ate manyi ki kati zino za kyosoose okumenya wano okirabye kyosoose okumenya nti olina osobola egindi n'okola egindi ate n'okolayo nga totubulidde na ssente mmeka zofuna okola egindi onokola egindi kakati olinayo akibeero ey'emikolo kakati eno ku mikolo paka eno lwoli gitegeera togenda nagitegeera kakati ate eno tajja kubulyawo gidda okiraba kati nze lwaki zino zemmanyi sikugambira ddala ndi gokana abiri gajje ne muwongo gwo toddamu kugalowoozaako naye abakyala bukyenkya n'otuula awo n'obaliriramukko ku mwami wo n'omusaasira namukko nange omwami wange ngaasasanya nnyo mufaayo nnyo ku bintu omwami byasaasanya wemusaasirira wewano tuli babiri mu maka aba nze naawe ndaba buli lunaku toyinawo bali yonna toyinawo kale nze sifuddeyo bookwana naye omaze okunnangirira nga bw'olina ate abalala babiri bagamba tatalina maanyi tagwa ddalu kakati gwe oba wasalawo oli gwe nga tolina maanyi oba gwe wasalawo ogwe ddalu ng'amaanyi togalina kati gwolaba nze ntunuulira kino nze muva Bulaaya mu America maama ate nakyakitwongeddeko kyenva njagala eri okwerimba kiba kizibu anti okwerimba akawunti zammwe ziba openi ziti ate tolinawo okolera kalimu kalalira mba nkalaba ova mu nju manyi nti batusalirawo tukola essaawa 8 bw'okola extra hour n'okola nazo nzibala nenga nti awofuna abadde afuna $5 kakati extra hour bamwongeramu ati afunye awo $5 n'ekitundu ye extra ejyokoze buli ssaawa eddako kuba oyisisa mu ssaawa 8 awo nenkubala nempandika wansi nemmanya nti ezo tebibaako jjaamu kukukwata nti akereerwa jjaamu wabula alina kubanga ali ku mulimu wanti eno tuli mabegako ate jjaamu bakwatako mbuli eno tuli mabegabegako eri oba n'okulaba oli bwayogebwa agenda okukubira essimu bw'ati ng'eno ogiraba waagikubidde oba omanya akyali ku luguudo gundi ne ku luguudo gundi bw'oba oyagadde onyigira ddala nnyo n'otegera n'okutegera wanaaweta wanaakola bw'ati wanaakola bw'ati nedda n'ekirala kati obwenzi tambuza bigere ate tokuba ssimu tokubira ddala ssimu kyoba okolera ddala kyokka tokuba ssimu bw'onootambuza ng'oli mu mmotoka otuddemu n'essimu nala zino kati ezizze zino nja kumanya gy'oli ng'eri mu mmotoka nja kumanya nti kakati essimu eno eri gindi kubanga wano twagiteeka dda mu ssimu eyawaka ffena tugira tulaba ebigenda maaso
naye kakati eyo kyo tekinatuuka nnyo wano tekinatuuka nnyo wano kambuze basajja bannange tujja kukituukako ebintu byonna bitambula mpolampola kombwali tubireeta bwe tunabireeta abasajja bano abannayuganda abenzi banaba balabye nnyo esimu ogigirako ddala n'ogamba omuntu banna esimu teyabaddewo n'ogireka ne wa mukwano gwo gy'olimbye nti gyendi Bulaaya bw'ogamba essimu n'oba ng'oyita naye essimu nja kumanya w'oli nayo naye nakyo nyenda kinoonyiza engeri gye tugenda okikolamu wano kuba n'ababbi ba ssimu kati batandise obbakwata kasita bba Samusanga oba nabba iPhone era ogenda kalweru no negenda ngeja titi netuka kayumba akavundu ennyo tieri wano kakati tekituuke katubirinde bijje naye olukwata ku bbeere ly'omwana wattu ng'eri gomanya ndi kati alikuteko era omulaba gy'avudde avudde eriyo nana agukidde ku bbeere obukwata ku bbeere ly'omwana wattu kambuze baana balenzi wamma gwe mwana mulenzi atudde awo olina omukyala akola wandyagadde omukyala bw'amala okuweesa eri akasente konna bw'akafunye akaleete ku mmeeza mukatemeeteme kubanga abakyala banene mubamanyi yakutematemaza nnyo kutematema wakogere nokube ayogera batemeteme okubira bulala oli afunye akubamu kakati ozize n'essente zange tutemeteme kubanga abakyala bano ffe tulina okubateeseza n'okubayiiyiza ayinza okufuna ssente nnyingi najazikolamu ebintu ebitajja kukulaakulanya maka naye gwe amulina oyagala mukyalawo aleeta omudidi akugambye nti owaaye zagenzeku ku akawunti kale kiki tukola bwetulwate tubyanguye ebintu bino nze kyengamba omusajja yenna gye bufa bwenkana kwata ssente zonna nga bw'ozirina apulaningira maka ogame sweetheart netaga mafuta ga mitwalo 10 akajja okumazaako ebbanga bweriti ezisigadde laba kyetukola olunakwata ku ssente ajja kulaba kyetukola ajja kiraba evening ne semi evening naye obuzibu bwe tufunye buli bumu nga munnaffe oyo eyatuwandikidde akabaluwa nti abaami b'ennaku zino abaana baffe be bagenda okufumbirwa be bana baagala abakyala abakoze eki abakoze kakati gwe omaze n'okuwandiika wuuyo nnyabo batubadde tonnamulaba yatuwandikidde ayagala omukyala wakati w'emyaka 4 n'3 naye atalina ssente toweta omugongo ayagala nga waliwo kokka ssente kati onsange n'akasente kange gwe kojja onsanze n'akasente kange kakati atwomala oŋŋambe leeta tulabe engeri gye tutematema awo bwakisuga nti tumiiza nnyuku onawandise biki oyo King B muyimbi esa nekifaananyi mumulabe bwafaanana wuuno yono kati agira mukyala alina ku ssente amulemu ssente ezinakulakulanya muyimbi no King B muyimbi era muyimbi tomulane wane yali ku mukolo ekigambo king ekyo akimanyi ekitegeeza kafulu naye nno tunakola ki bannange kakati ebintu by'akasaale bannange King B olaye bwatuletedde obuzibu ogwagala abakazi abakulu empandiika nga yetamanyi kwandika yetamanyi muleke era tuyinza bitegeera byetaga ngo maze okunywa ku cyayi bannange tusibule bannange olina kyogamba nti tunavaawo kakati lwaki muzi mwagala okusiibula kiki ekibasiibuza King B atuuse ku kino nekakwata mu lusuku epulitenge kisolo ekisolo kikanze ndi tuve mu lusuku bannange mu lusuku naye napa mutusaasire bwesaawa zino mukaaga olusuku omuntu owuli ebikwabaaya kati katwebuuze senga kino ekizikiza kiyamba mu mizi naye mutuvuba batugenze kumira ekisolo kikulumira neeyo senga nenamba yeno yataddeko nenamba amwagala amukubire ku namba eyo naye oba tulina ssente tokuba
tugibawe mugibawe kakati banange nze ngendo gibawa mbadde nze mmanyi nze ngendo gibawa bannange gibawe esimu eno gibawe tayina mutawaana esimu ya gundi ya Airtel nolwekyo oteekako pakalasiti n'oyogera kakati mujja kunyumya bintu bingi nnyo mukubire ku 075 owandise 22 86 945 bannange omulenzi ono bwoba osooka ng'omulabye sooka omutwale mu kyuma omukebezi owulidde magezi gafudde mubasenga bokka kojja taliiko basenga bokka sooka omupe mu kyuma omukebezi bulungi nnyo omusaayi oba obwongo byonna bikebere byonna bikebere n'oluvannyuma mulyoke musimbuliraawo bw'obanga olina ku ssente zo omulenzi ono nga bwe mulaba si ye mubi akiri awo mulungi si mubi nnyo lulenzi lutonotono bwe ruti oba mumpi naye simanyi naye lulenzi lugundi lulungi ate lujja kuyimba nebundi bonoba lukize lujja kuyimba egagwe munange totawaana lwani King B muyimbi nno ate waddala King B kogaba yetadde mu bwakabaka ate bwatali senga njagala King B tumute naye nze nga sinnawumbawumba King B ntabani wange njagala kugamba nze kano kalowoozo kange nti munnange oba kalowoozo kaffe kaba maama King B bw'oba gwe wenyini ogambye nti oli wa myaka 3 bw'oba ng'oyagala omukyala wa myaka 4 ng'ate ayina ssente ze genda ng'omanyi nti gujja okufuuka omukyala ekyo kyo njagala omunoonye bulungi naye ng'omanyi ba tojja kumpa amateeka nze ng'osanze nyina ssente zange nina n'emmotoka yange nina n'ennyumba yange kuba nti gweyagala amaze kufuna kakati ojja ompeeremu amateeka kati genda ng'omanyi tojja kufuuka mukyala waka King B bw'otookola ennyo ojja kwesanga koba obuliridde kano kabadde kalungi nnyo buli musajja yenna akimanye nti kwasita obeera waka mu maka g'omukazi nga nnyumba yiye akatansa kake ekitanda kyeweebaka ate ekitanda ekyo kituluma teboolaba kituluma nga nze nakerekya nengula ekitanda kyange n'ojoola tawulo ennuma nengula ng'ogyesi nkusikako ne bulingiti bwedi bulingiti nisigwa akobulenzi gawe mpane mu ngalo era ne mubeera muyiyo gagadde ya nenkweramu amateeka okujjako emirimu gyange gye nkoze nga togisiimye onotusibula nkya wama basebo ne bannyabo mikwano gyaffe ffe wadde tutyayo mu lusuku eno naye bwe tubeereyo tetwagala kuvaayo bannange ffe tubagaliza bwegaliza nti byonna bye tubagambye mubiwulidde naye nze nkomekereza nga ngamba nti abasajja mwenna mukole ssente zammwe mulekeraawo okwagala abakazi njagala ki njagala mukazi ayina essente obusajja bwo bujja kubula kubanga bajja kujooga oyoze n'obupale bw'abakazi n'olwekyo kola leka kwagala muntu ayina ssente olyoke bakutwale mutwazi bakusibire ddala none kadaali wamma mukama akuume bannange tubaagala nnyo twebaza nnyo okubanga mutulabako nga tutudde mu bitooke abasajja mubiwulidde senga byayogedde nze era omusajja bwonna esimbako kimanyi ekigenda okubaawo tojja kutula mu mmotoka yage ng'oli mu maaso ojja kuba mabega otuleye mabega ate ng'otadde omutwe wansi kuba yeri tinted tebajja nakukulaba nze nja kuba nga nze ndi mukazi abantu bakubire kajambo bannange nga senga bwaga nti akuume atakuumira ki basajja bannange ensonga mugitegedde bulungi ffe nga basajja ekyo katonda yakituwa era tukyesigalize akantu konna bw'okafunye leka kukanja kubanga ate obujozi biyinza okuyitirira ate pulaani n'enkulaakulana ne ziggwera ddala mu maka n'olwekyo mikwano tujja kubasiibulira wano tunaakola ki akasaale bwe kaba mwebale okutulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale tosemba nakyo yaddala